Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwe olwazizza n'okusoomozebwa okulala asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Mathias Ssekanjaka olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za wabweru wa ggwanga tetugenda kubeera mu ggwanga erya Uganda nyina Lasta Baga agenda sooka kubuuza tutandika okwogera ebigambo Baga buuza abantu nga bulijjo bannaye era mbabuuzaako ziwamuza kyerino Lasta Baga omusajja w'omu ghetto so kembawo ennamba yange otherwise kituufu bw'oba yenna awulira nti at least Baga gy'ali era yetaaga omubongako 0703 511 589 0703 511 589 naye nga mbabuuzaako ninyongera okuta tuli mu kasenyiga oba oliawo n'ekifuba naye tujja kukwatirira mpola otherwise tuze twogere ku nsonga isizoni mwana abasajja b'ebweru ndoza basinza otutukolera tuze tubabuuzeeko era nga bulijjo Lasta Baga bulijjo ne MS ne ttiimu yo mwenna nammwe mbabuuzaako nga bulijjo tuddamu sisinkana kale otherwise toyanza tutambula ne Sweet Valley Islamic Nasaland Primary School esomero lisangibwa Kibajjo Eddege ya Bombo twalayo omwana tojja kwejjusa environment nnungi abaana balya bulungi abaana basoma bulungi abaana basula bulungi abasomesa batendeke UNEB center number weeri ate ne center number ey'eddiini nayo weeri lyadde ne boarding gwayagala okutwalayo omwana ogenda kuba ku namba eno 700 808 882 ne 0786 0M6 593 ebisale bijja mu buli nsawo ya muzadde Baga tugenda kugenda mu Venezuela onako olweggulo operation zawedde bulungi nnyo America nga ejjeyo president wa Venezuela ye Nicolas Maduro ne mukyala we naye ne muleeterako era nga tetunaba kubeera nga tutandika yabatandike nga bamaze okola operation eno bamaze okukwata president wa Venezuela Trump yayogeddeko eri eggwanga briefly nga tanaba kuba press conference eyakubye bwe yayogedde bwati Maduro is now in United States Nicolas Maduro is now in United States custody and has been transported out of Venezuela. Let me explain how this happened. Before Maduro was transferred, the United States conducted a limited and targeted air operation at specific locations in Caracas. This action was precise, brief, and directly connected to a broader law enforcement objective, not part of any open-ended military campaign. Following that operation, Maduro was taken into U.S. custody and flown out of the country. This outcome resulted from months of preparation, extensive coordination between multiple agencies, and solid legal groundwork. Attorney General Pam Bondi has confirmed that formal charges have already been filed in New York as part of ongoing federal investigations. These cases are now moving forward through the U.S. legal system. Secretary of State Marco Rubio has briefed members of Congress, stating that the next steps will take place in court. No additional operations are planned at this time. I will provide more details and answer questions during a press conference at 11 a.m. Eastern Time. Oyo Trump ekisooka kiki ekyakwa buzibu buvaawa embiranye wakati wa Venezuela ne America evaawa America netuuka n'okugenda mu ggwanga lya Venezuela neekuba ebifo 11 neekwata president wa Venezuela ne mukyala we nerangira nti obuyinza olwaleero ye buyina okutuusa nga bategeze transition obuzibu buva wakati wa America ne Venezuela America okutuuka okukola ebintu ng'ebyo wana tutewali buzibu bwonna yadde naye obuzibu bulio kwega si buzibu nti tufunye obutakkanya wakati wa MS ne Baga oba kiva kubanga omu ku ffe tugeze bembanze America Baga nga neeyagaliza nnyo nina omutima omubi ate ndi mubi because kati Bible ekugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe goza sitaani ali eri mbu sitaani ali eri. These are the agents of devil. These are the devil people. What you can stand na go moyo boyo guli awo. Kati bano beba agents ebintu bye bakola. Ekyo ekibuzo kiri nti kati mbe baba akikoze Maduro wa Maduro. Then ani atali kikolebwa. Era nsi ki etali kikolebwa. Because tewali nsonga gye balanga Maduro I'm telling era Trump nabiwuliddeko nenzi nyongedde na kunyiga bulwembi ulya nyiga because bakolaga abantu ne ba designing ekintu kyawe however nsonga kibo gye bayinzo okuwa
ya drugs. Naye the hidden agenda ya America eri bweti. America baagala amafuta ga Venezuela. N'ebyo obugagga ebira kuba Venezuela eyo bw'ogitunulira amafuta gayo gakola 18% of the international global oil. Kwega mu nsi yonna Venezuela amafuta geyina ne oil reserve gakola 18%. Bwe batesimye mafuta kisobola gitwala emyaka nga 13 mu maaso. Reserve zeerina. Kati ya America ekyo kye kisooka. Abandi ndaba wano yeri waggulu. Andi jjukira yo lwaki bagiteeka ate ku kyokubiri olw'ensonga taagayo agasinga tesima mu production Saudi Arabia yeriko Iran ejjawa olwakwate bamuteekawo nti balina embiranye zaabwe naye nga woga nti oil reserve n'ebitannakwatwako n'ebikyaterese n'ebisimi yasinga essaawa zino okuba niri naye olwokuba tatera nnyo sima olw'embeera kyolaba bamuteeka mu kyokubiri however oyo musajja yeomu kuba alina oil reserves 18%. Ekyokubiri oyo omusajja alina ebyobugagga ebisinga tini copper iron diamond ebintu ebisinga mu Venezuela obabirina. Eyo Venezuela jola batandika ojika jukira poti Spain yafuga Venezuela eyo mu myaka gya 15 ne bajjanga bero yafuna independence myaka gya 10 akize jjo ne myaka yayitawo nga bagiwonya naye olwokuba America teyafuga matwale bano betugamba nti eyinensi zeeyikiriza nezitwala ku mpaka betwagamba bwe yafuga amatwale be malo basa iningise endagaano ne bayambako omusekendo waliwo ne bajjako obuyinza betwayogera ku mbu yabanuuna bwe bateyogedde teboogera kati essaawa zino ya America ekola byo yakimye mafuta na byabugagga bya Venezuela. Nakugamba ku programu ewedde obeeri nti America kyegenda okukola bw'eneeremererwa okuteekawo embeera yonna egenda kulwanyisa gavumenti ya Maduro. Bw'erwanyisa gavumenti ya Maduro eddira ebyobugagga gavumenti byebadde yinako control yetandika bitwala. Kuba mu other area jugayi wali abayaga wali kitesobola. Colombia newe inayo tugeze naye obufuta bwayo inayo emmere tesobola kugenda kuba yekimanyi byatabuka. Nina ga Venezuela advantage yabaina nti wali sitting ruling government ekyaliyo. Bagenda jijja kwa twale ebyobugagga gavumenti ebyo byebadde yinako obuyinza. Bye bagala kati bayina obuyinza bwa Venezuela bonga bana kigamba ne luli paka nga America yerekedda okwefula policeman wensi yonna. Kati Maduro batutte wachi ekire Venezuela wakirabi waliwo abesudde mu jjume ekijja kijje ne babbana amamundu ku stations ezenjawulo waliwo abakazi abambadde uniform emmyufu n'emmundu ne fulaga za America yali deploying addaba mwana yinchi ku ground ba mwana wiki babadde ku ground batandise n'okwekalakasa mbu bawagira in support of America nabalabye nabo ngoza abantu babadde the logic is nti America yabadde yali yasalawo nti Venezuela tulina okuyiwa okujjako Maduro wati kamme ne gabe batamujjeeke gwanga bajja ddiiwa ne kati baamujjeeko systematically lwaki byabugagga. Second lwaki abasajja bano bajjeeko Maduro. China abadde yazimba kye bayita kwega bakiyita oil oil plantation. Kwa sinti basimba busimbi. Ne bayine ebanga facility. Bali bazimba oil facility nene nnyo ku mazzi ga Venezuela. Nga China yingidde ne mu oil wa Venezuela. Ezo tanka zoli America zebadde ngeekwata ebadde ekwata nga zeetayinako kakwate yadde. Kati logically nti erwanyisa China obutagisemberera at the back door. Singa abadde Russia America yaligumyemu ne China bamutya nagamba ko batya China ddala economically batya China. Kati enkolagana ya Maduro ne America tebaddeewo kiryawo. Tewabaddeewo nkolagana. Tewabadde kubajjukira bana basajja mu 96 balonda omusajja bamitanga Hugo Chavez bwatuuka mu 99 n'akyusa constitution n'agizza mikono ebintu n'abizza mikono gya government nga president atudde asalawo bingi kati yalino no kyaliwe Nicolas Maduro jugo omusali yali muvuzi wa bus naye nga bakulembera bali ba activists mu bus president n'amwagala n'amusembeza n'amuyisa mu process n'afuka ne vice president bwafa n'akwata obuyinza yasigala ku nkola ya Maduro naye nkola ya Maduro bali bagisibidde mu constitution ya 99 nga tena ya Chavez naye nga enkola ya Chavez bagisibidde mu constitution yeji yakola mu 99 kuba bali bamulonda mu 96 kati bwasigala ku eyo America ebadde teyinaawo nkolagana wakati wayo na Nicolas Maduro songa abadde ku nkola ya Chavez ate Chavez yali yaggalira y'abazungu
kati mu mbeera yonna baali balina ku deployinga aba ne bayiwa ggwanga ne babba bye babbanga olwo batera okukola ensi ezimu Congo ne bajeka mu waliyo sitting government naye nga badeployinga yeeno abayeke ne bayuzaako abatumye bayuzaako obutundu bo ne bababbira lulimi wa Somalia prime minister ali naafugira wuwe naye nga mu bitundu ebirala waliyo abanuuna bascavenger so kana America yali ya deploying ekyo nga plan ebwegaana ey'okukwata amaduro ebyaddala bamenya abini bakozesa bali abantu kye baakoze baso ne bakuba all strategic locations eza military locations okunafuya abasajja nabyo n'amagye ga Venezuela nga bakaaba bamu need to surrender nenga tebamanya ati tusalenda tuhu kuba bagamba ate America mulabe ate government yaffe tetumanyi kiddako jukira abajinudde mu bifo bakubye ne military headquarter nga balinga abakulaga tewaliwo munnamagye ayinza nakubako waatula kuteesa ne bakuba eyali balinga conference hall ekifo nti cabinet yetuula wano okuteesa nga bakulaga bakubye ebifo nga tewali omuntu agenda tuula kubako kyateesa tewali deployment yegenda okolongono nga tukubembu yaweeyo baba yakulembera military programs exactly ani yakulembera tugeze bwebanga bombo barracks yekulembera land forces fala najo cha will deploy and general will sit where kati bakubye ebyo ne bakuba military bases ne bakuba airports locationary nga babikuba lwansonga bagala soka freezinga security babaji freezing ne bakima maduro bwemazo kima maduro to cover it up ne badiplinga bali abantu babegaye bali kukolaga wa America go wadala na baka ina natundene ngai era nabuza kati kwani bwe kiralitukako maduro ne bamutwala number 2 nga tujjeko ekyebyenfuna kitwogera China kwali amafuta number 2 America oyo atyo omuntu atamuwagira nga amuli ku luse lwanju wano amutira ddala fazali amechovola bikola ba Colombia ba Mexico tabakkiriza kubeerawo nga tebali under yizidio Canada jaba mukwano gwennyo kuba basachimu n'okubba n'okutta n'okwa kiba bikola mukwano gwe naye bw'obeera wano gwe nogaza America sikuliko nga ate oli neighbor wallahi ya Mungu akukola buli kyayagala government yajono ne gwanga alionoona kye kimera ku byajisiza government ya Maduro kati bino bibagamba nti wabadde wabakukusa na nicotine no narcotics ebiragalala kyo kituufu kati ekyo si kyali badde kituufu batata what percentage kubanga nalabe Al Jazeera ngewandika ngegamba nti America yachuzinga Venezuela nti ndowooza ebimu awamu ku mazzi gaabwe bayisaawo ebiragalala naye ate America terina proof ku kyo ati kyekyo nti kyali badde kyo naye at what percentage ne wabirawo nga bono gamba banna Uganda banywa enjaga naye dalizo gamba kale kituufu mulimu abajinywa naye ate togenda gamba banna Uganda kuba the majority of banna Uganda tebabiriimu kyengamba nti kituufu izo ga Venezuela bakukusenjega naye are you sure the network is for the government? No, that is a divert. Sweet Valley Islamic School. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. Akugamba ati ambu alina ebyokulwanyisa by'omukka gw'obutali remember bamala omumuko ne gatabirina ku Gaddafi bagamba batya mbwatta abantu be teri demokulaase ku Assad bagamba batya mbwaganyo teekawo demokulaase mu ggwanga lye gono baakugambye batya mbwali involved mbiragalagala Omar Bashir baakugamba batya mbutalina demokulaase nze njagala buli nsi gye balumba baba bateekawo ekiboozi kyabwe naye mubiraba after
logically bwekibanga kya drugs ne twakyogera bwekibanga kya drugs waliyo ensi ekambwe mu South America ngankambwe drugs balumbe Colombia nga bwe twagamba agayaga gali eyo nensi gagyonoona gagiyuza president afuga bibye Colombia genda ya America okwate genda otereze Colombia kyakubiriza tosokunga nti amaka gagundi galina obuzibu ate no jjojjamu taata yekano omuntu wayusigala gakale mwefe kasatata mujjeewo. You have not given solution to the people. So nti ensi erimwe katujjeko obukulembeze obuliko how sure nti ensi egenda terera wansi ku ground gwe jangu wasoke twagala bayaga bano betugenda okunoonya tufune katero z'abayaga government yekwene recommendation ndi jangu onoonye bakatero b'abayaga ngaye bakukkiriza Mexico naye wabamalayo kakasa obo tegedde owa Congo bwakukkiriza onoonya abayekera wabamalayo kakasa ero bojjo noonya bayekera ero bojjo noonya bayekera kitwagamba kuba Bufaransa bakuba abekinywi bwe bagenda Mali Burkina Faso na Niger bagenda assigned kulwanyisa batujju baba malayo bakakasa so kati bwekibanga kyabiragala gala America go to countries like Colombia why are you invading other countries just because of their mineral resources? I normally hear that Trump fooling people make America great again. Since when has America has ever been a great? Nagala nobuze ekibuzo ekyo Mr. Trump and the Chibandi wagon since when America has ever been great? America yatandikira it was for the land for the red Indians sibo kyali yali ya red Indian abasajja ba invade twabogera ne bajja babbe ettaka ly'abantu abo sibo kyali bwemalo babba ate abajjirako nga masquerade mega ne bajjanga abafuzi b'amatwale bana abali bali bya lyesenzaako okusoka ne balwanira mbu obwetwaze bwe bakwata obuyinza twayogera ku 1777 ate ne batafuna president wali bamalako emyaka nga mikati na president ng'ekyatereza simanyi constitution congress parliament flag nga bakyetereza bakwata president asooka ba Washington bajja myaka gya 1800 Bwemalo concentrating from 18s to 19s you were developing the America's economy. Simanyi tugenda Zimba Tennessee Valley Authority, simanyi the Panama Canal, simanyi the agricultural sector of America. Bwemuyingira mu 90s, mu 1900, you started to go outside your America. Bafulume ebweru. That's when you started involving in World War I. Mujjukira ba America went there. World War II America went there. After World War II America started developing natandika okukula kuna oluvanyuma lwa World War II. Lwaki badde njagala ne kano ka version some people of African people banawo bakategeere because katolaba eno retaliation gye tulimu people are in USA bakiraba mbadde njagala just this fight for the sake of even African people namwe bategeere you also that's why you are using two languages specifically just for now lwaki nchirese nti after all you what to America you started developing dole yatandika developing 1970 nemera amanyi then when were you great to make America great again Africans banegole banisajja bitulimba you've never been great when kitegeza ki bagala kubba buli kimwe ekiri ku dunia bacheddise bo bazimbe the great empire because tebangako great naye before nga tunaba kulaba mbeere eno wabaddewo obukubagano okuva eri mu byafaayo wakati wa Venezuela ne America ng'ogyeko omukulembeze Maduro gwe yaddira mu bigere Venezuela tewabadde kuba n'olaba mu myaka gya 15 Spain wajja okuwambawo ate yalwanagananga na Portugal kwegamba abafuzi b'amatwale balwanagananga bokka kubajjukira ettaka twalyogerako it was export lyavumbulwa abasajja abaava mu Europe ne batandika okujja emabega kwa zino ensi ezimu kingdoms ezimu empire zaagwa Spain Portugal Bufalansa abaaliko bakabejja b'ensi ne Portugal naye ng'asindika abantu Spain ne bafuga ne ku matwale kati batuuka mu myaka gya 1800 ne independence yasooka ey'abo abasajja baagijja ku Spain bano Venezuela ku Spain naye tebagirangirira kumalayo olw'ensonga bwe tugambye baali bakyalina entalo z'abafuzi b'amatwale Portugal amwagala Spain amwagala kati ono mbwakkiriza kumbe baatuula kuteesa eri abafuzi b'amatwale abandi basigala nga bakyali mu mbeera etamalayo feed however luzali 1920 nga mu giijo ne badikira independence eyaddala kati awe bizibu ate we bitandikira okuva ku independence ataafuga matwale n'alyoka ajja gwe twogerako ate okwagala okufuga ensi ezo nga twayogera ku Haiti oba yagifuna 1900 Haiti oba 1994 Haiti okufuna independence naye okuva yafuna independence tefunanga ku mirembe guno ogutaafuga matwale guno gujja kubonyabonya ensi ezo so
before Maduro ne Chavez tewabaliwo mbeera apart from bano webajja ne bakyusa system ya Venezuela ne bagizza mu bantu ba Venezuela kuba bano bafuna independence America yajja natandika bakwata economy egwasi maite bateredera tebali bulungi nga bo bajinyunyu they want bayagala okuexploiting all of South America ninge sezi muzigana kitwaga je bagana je bayuwa je baga egana je bayuwa egana we nga bajiwa Venezuela bali bajesu nwansonga bali nga bayina bibatandiso gisayininga one gwe nawulide from America mbu eri mu kutaka lya Venezuela belongu to America ninga ine banaye agasajja gabbi bwekimanya America so kujja ogamba mbu eri mu kutaka lya Africa lyayo anti yateeka ola Liberia President Gerald Muno ne bamubira ekibuga Monrovia mbulibale ya Liberia kati bajja kugamba yaabwe erena okutambulira ku ntoliza olaba bakugamba mbu simanyi annange omanyi Port Elizabeth South Africa mbu mwalo gwa Queen ono eyafa wategedde gwebamu olaba ne Victoria baji tujjako sebe ina nannyiniyo n'ogiyita Nalubali Albert Mutanzige baji wasebo we Bungereza Albert Kabaka George ne bamubbula wano Kabaka Edward ne bamubbula wano gwe basajja bamanyi nonya Lord Liponi. What are we saying? Nti bana abantu bakire yiminga ebiteeka doye ne yazenga bakire yiminga mu ntaka ya Venezuela yabwe ngabe wawamba ettaka lya Colombia wali gye bayita Guantanamo mu Bembu twakuyamba okulwanyisa abavuzi b'amatwale ne tusayini ngali n'ettaka kati lyaffe ne bazimbayo ekikomera kyabwe ekya Guantanamo Bay Cuba otegedde so kati mu Venezuela tewali wombera apart from bano obubbi bw'abantu we bulese mu Venezuela Maduro n'aba no Chavez yabagalirayo mu constitution gye yakola Maduro gyabadde ateeka mu nkola the only solution was kuyiwa Venezuela oba kujjawo Maduro bano okusobola okwata ekintu bajjewo Maduro n'obinza mbu be babuyina like umwenga not until we stop pretending to be the international police kasita balekera okwefula polisi y'ensi yonna ensi erifuna emirembe kati bagenda mugulako emisango mu New York basaba olereza wa government n'oza mu New York agamba file yamaze okugwa yagambye nti Secretary of State naye yategeezezza dde abanga minister w'ensonga zeewe yategeezezza ndowooza Congress ku nsonga eyo nga bwe yabadde nawo kati basobola emisanga gyo gisobola omuggulwako mu New York ate nga katugambe yagiddiza Venezuela naye gimuggulako n'okumutta n'ebimutta ebyo bisajja bye nagambye abo baddevo bakwata Saddam Hussein ne bamuwaggulako emisango ne bamuteeka ne kalaba ne bamala omutta ne bagamba mu Iraq tewaliyo byakulwanyisa bya butwa nobuza kati emisango mwagijjawo gye mwamuggulako baba olwedde bastaginze bayina ebisango bye babitaddewo dda bye bagenda oteeka ku Maduro oba bimanyi oba tabimanyi ye yawedde kati bifala byamukutte kati kyabagana okola bagenda funa abakkiririzamu bamuteekewo ng'omukulembeze wategedde sinayitanga naawe kati bagenda noonyayo oli kifule yes man bamuteekewo awo ero nagenda olaba buli kaseera ali mu America ojugira fala nze ntera okugamba ojugira okyali wamwe bayera alemado omujugira munamawulire alina ka vibe kayokoze nga ate alinga akuba Bobi Wine wakalabye sinnabakalaba ati Bobi Wine is just extremist man is out of his anger kyalo kyali nga bagala bayo namugaye nedda don't be excited bana abantu bazanya nnyo reverse psychology ojawoza laba byayogedde ku Bobi agenda akuba ekigulire bulada kifulumire eri waggulu nga temwina mu kyeyambula e Uganda binera mumira ku TikTok oyo mumuwumuze wali n'omutwe gwe paka akalunga kawedde lwaki nkireeta nti ne mu Venezuela bana abasajja gyekiri ojjukira gwe bawa Nobel Peace Prize olwo omukazi ali mu Venezuela ne bamukukusa ne bamuddusa bagimwera oba Germany oba Sweden bayina gye bamuwera Nobel Peace mbweche asinzo olwali bayina kyabo kye bagaba ekyo Maduro n'abagamba you people babikola naye mutunule be bagenda obeera ku baali already batongoza new system nino kuba ebifo 11 ng'oyagala omuntu omu because you are strategic waliwo kimanyi ebifo bya backup nagambo ya America agenda mu ntalo n'aswala abaleeta mutwe ebifo byabaddewo birina backup ne Maduro yabadde alina abasajja baabali ready ne they were shocked fire na bam military base n'agimalawo ennyo ate abrupt tewaliwo notisi yonna bafana ne bookya emikata abasajja bagenza okuguma kakafala kookyezza kagenda omumala bookya nga waliwo ennyonyi wali ezirinza okukka ku lubiri lw'omukulu sakine mwabamba insider teri yose vabwe ngate muliba insider babikola Gaddafi basajja ne badduka mu government babikoza Assad baba wentumu za sene babasubiza ensine eggulu jeno gundi nadduka minister gundi afande gundi buli adduka gama tukusabye olekulire nga badduka kati gosigala bwogu oyiza nokwata akasimba mitanga bota Afrika
no waliwo gwe bajja ku Benali ne bamukubira ojiga yakuba esimu mu nnyonyi nakuba esimu nnyonyi ngakwira ba minister omu n'amuwa amaanyi n'ekyoke kyokka agenda bamutwala naye ng'ono akyagiwa amaanyi naye bwe yatuuka eri minisita n'amugamba mbadde nkusaba tosooka kudda era yafiira eyo baŋŋamba n'okuŋŋamba bwe yajjako egundi essimu ate gwakubiriwo oyo yakubira pilot n'amugamba oyo mutwale naye tomuzza kireza bwe bamuteekayo n'ennyonyi n'evaayo oludde baali bakimanyi ne bamuwa way out kitegeeza bano abasajja batulakinga n'essimu ya Benali kubanga BBC yakola emboozi ng'egamba the last calls of dictator Benali wategedde ebyo wa international tano bano bafula kane Maduro bagenda kukubira ebintu bya Maduro te ne easy private conversations basobola ozikuba just because bamubeerako wali BBC ojjawa eddoboozi ly'omusajja kireza wayogera ku simu ne ba minister nga bamaze omutwala kireza mmwe mubimanyi nebo mukutandika bagamba tetutepalize na ddoboozi lyonna very good naye tukakasa tino eddoboozi lya Benali yeno conversation gyabaddemu mu nnyonyi agenda era kyembuuza ani gwe batali kikola because the country ensi zisirise lumu baakuba olukulikengano Arab Conference abawalabu ne bajjula bati Gaddafi n'ayimira bagamba bannange omusajja ava wali atulya omuzungu atuli omu ku omu lwaki nga bali muli banyeenya amagulu na buli omu akola Asadi yaseka toseka ne kamera zimulaga zamuzuuminga ng'aseka azinze obugwale ng'asanga lutuukanga ku Gaddafi lumukwata baakuba Gaddafi ne yeekweka naye nga tebamanyi na gyali gamba nga bonna basirise Gaddafi nga kyakola alina essimu kwakubira satellite phone naye ng'ennamba Asadi yekka yagiina naye nga bw'akuba banetiwakinga eddoboozi ku leediyo eziweza mu Arab Spring okwongera okugumya abawagizi be Abafalansa nga bagamba Asadi n'Abamerika tuwe ennamba ya Gaddafi kw'omufunira ffe ebisigadde gwe tugenda kukwesonyi kuba olinawo abo bantu batandise okwekalakaasa gwe tuwe ennamba tuwe gwe bw'otuwa oli afuuka saddaaka omusiru teyawaaya Gaddafi amala okwogera naye ku makya ssaawa 11 n'amugamba nina enteekateeka eziva wendi ngende siriti ajjako esimu tuba abafala bagifunye dda bagitwakinze omusajja yakwata konvo yamuruka nga 7 Gaddafi n'afuluma empuku bagende ne bagikunkumula abamu ne batandika tuyitemu kyokka egenda okuleeta ennyonyi ng'olwedde ekubidde abayeekera ku gurawundi bajja baasala okukaga Gaddafi abasajja baamuttanga mbwa era ne batta Gaddafi naye ani yamulyamu olukwe aliwo Asadi where are you are in a mosque Asadi you betrayed your fellow Arab muli alya muntu olukwe Asadi tabakuwayo namba yono ne bagitwala balitegedde kuba yali ababuze bamunoonya nga tebakyamulaba yali yazimba ebibuga mu ttaka oyo kibanda ng'alina road network gy'abeera mu ttaka ng'alina embiri zirimu enkwero za wansi Asadi you betrayed Gaddafi where are you now kitegeeza nti Gaddafi ono Asadi tabakikola Gaddafi singa akyali mulamu very good the system would be kirala yani sose n'abuuka ate natandika okulaba afuna ate ebyokulamala abamu baali pondoose ne bagawa olaba kino kigize tukyuseemu naye wayangwirizaako abantu you made it simple for them n'obawa ennamba omusajja kwe yeekwaku Asadi same applies to kino ekya Maduro mulimu ba insider abalya mu bantu enkwe kati ne mu Venezuela mwabaddemu mwe balira tujja balaba including abo abawerekedde omukazi mbu akimasimanyi Nobel Peace Prize omusajja bamuyitanga Mustafa Abdul Jalil yabeeranga ne ba Nicolas Sarkozy batone Buleyi abasimanyizi baani nga banoonya program ya Sura Gaddafi nga bwe opposition Gaddafi olwagwa yali akufuka prime minister ennaku bamuwa butwa yasibira Belgium tetumanyi nakati gyali mu Libya yali mu Libya bano batudduse twagala bazungu tukyotukoye abatinkize nnyo nga yatula Mustafa Abdul Jalil nga yatula n'abasajja era where are you kitegeeza ne bano banwanirira byabufuzi mu nsi yange basobola okubeera n'abazungu ne babazanyira emizannyo naye nga bo tebakimanyi nga babazanyira naye nga nabo they are not priorities of the muzungu bye tugamba Bobi Wine so lwanyi Museveni gwe n'osigalawo ng'olaba kiri logical genda obanoonye Gaddafi yali Bashir yali muwala yatandika ebyokwekalakaasa aliwa did she gain any privilege aliwa kiki kye yafuna lutandike lukoleeze naye buli atandika olutalo alina okugendera mu lutalo more especially bino ebya national issues newa Venezuela newa Maduro whoever contributed no matter silently mu kukwata Maduro you are gone toyina mirembe goza omusajja solo
bwe nkugamba sorry so gendo te director no muwobu naye nganze nakusanga naye gwe ne kutuma ate no kimukola nze nyinzo kwesiga very good nkusanze already olina abantu bo ne nkukuwa sente n'oli abantu bo olukwenze nkwesige omuzungu azze nakuwa sente n'oli ne president wo oluko gobadde okuuma jeno kubanga buli omu yeebuuza abakuuma president wa Venezuela baba where are they? Very good question. Very good question. Where are they? Betrayal in the system. But the president wa Haiti omjwe back bilambuli. Mayuri gani mbaga agayaye. Bamukubira mu banga ndowooza. Yali mbulire mukyala we mu State House. Where are the guards? Betrayal and infiltration of the system. But Museveni bakube odawo musajja wa Museveni toka muveewo wamma musajja bukambo Gozachi Gaddafi yabiranga n'ekigaali ky'abantu be yanebeka bamazzi oweyagaleeta ne webanyonye bayiye nontati Luisaidaz Oliani ne wano ina saako Museveni kyabagenda ebweru ne baleta ebyokulya na I like Museveni tompa akatunda ke bakuwe emisire Uganda tokanywa okanywa bulungi nakuletera ebizibu akeri kaleke kati gwe Museveni ku level oli wa national asset but government wanywedde obutweji ndwakira wetikko obutunda bono obutwala olaba onywa buuji wano take your apology to other countries ani agambayo bitweyo in the system by'emisula government zino nti si kyangu musajja kubeera najja akwata system eri solid n'agiyiwa tekisoboka lwaki balemeddwa oyiwa Iran ne Iran yo bagiremeddwa lwaki baganje balemeddwa oyiwa North Korea North Korea yo ebisajja byazimba ekintu kyabyo kiri solid onoonya ne gwogulirira nga tomulaba gwogula kwe bakwata ne basoka bakayonda abane bagatufudde kubanga ne wano Japan South Korea ababali around yao abo nabo North Korea batekako amaaso g'amaanyi bulungi nnyo North Korea bwe yabakumira ne ku bunkenke Japan ne South Korea abatadde ku bunkenke North Korea okwata obukwasinga essimu yo wagikubye n'egende South Korea onyonyola North Korea n'okufulumba ofulumya eggwanga olina okunyonyola olagawa okufuluma eggwanga bino betufu passport visa ani azigaba olagawa for what mbone firimu z'abazungu tebazirabira bagikusange na Uganda ne Bible okusanga ne Bible North Korea North Korea balina kye bayita national search de buli mwezi government ejja ne searching amayumba okulaba byoyina bwerucha ogulawo buguzi ne bajja ne basearchinga basange musimanyi kandi wa muzungu simanyi Bikira Maria Sapule si bakuwa minister omuzinga lwakuleeta mmere y'abazungu mu ggwanga Chali yasange mmere mu supermarket n'agamba bano abagitunda mu bakwata ne babakwata babuuza mu abizi n'abasuubuzi ne babakwata ne minister avunaanye ne agenda okunnyonnyola mwe goto bampa muzinga mu barakisi North Korea president yaba ayogera omusoja n'asumagira n'amuzule bamubaga wayi president yayogera tebiina mulamu bamusibiza kalabu Dijengezaako galwacha abasajja balemeddwa okuyiwa ezo system mumubulu abasajja bazimba ekintu oloza lwaki Russia bamugira balaba akasajja kayina ekintu ekikeetoolodde kati nti lwaki basajja babikola bo bakimanyi nti omusajja akozesa abantu bo bennyini n'akulyamu olukwe bo bakitegeera ate nanga warning you people gwe boolya mu bantu b'olukwe do you expect other people to trust you gwe kirowooze kangeza oli general oli major oli afandani gwe okulembera simanyi brigade ekuuma omukulu bakusasudde n'omulyamu ngoza abasajja bakusudde n'olya mu president ogwabadde eyakutraininga eyakukuza no ngoza bagenda kwesiga kyegambye noonya babudulu jali noonya abazitandika bonna babattirayo kwati basobola nawe kwesiga enkyatu obafuukira akazi nze nabayamba okukola kino enkyo obafuukira ekizibu bakujjako kati kitegeeza Russia yo ng'ensi y'amaanyi ensonga lwaki America ekozesa bukozesa bigambo oyo ye tebamumanyira nagamba musajja mukulu ku kyalo ate n'Amerika akimanyi nti wadde ndi mukulu naye oli musajja tata gundi ye mukulu ku kyalo era sigala ekikulu awa amaka ga gundi ekikulu amaka ga gundi naye ate beesanga beesiibula kajjambo mwami gundi ate mu UN bagira ne beesanga kajjambo sageira vulovu n'ageeno ndi naye ate badde amaka ga gundi ekikulu naye tasobola galumba oyo Russia musajja mukulu ku kyalo America yakozesaako bana Russia yali Soviet obudde obwo bayiwe
bajiwe kati bakoza kichali bakitanga Mikhail Gorbachev mbasera bidde kyali ki president baba kiwamba ne ina sako za Russia CIA ne kikoza jigiro kwata obuyinza kitandiko kutula Soviet Union we give you independence ne kita Ukraine kita simanyizi Georgia Putin we yakoma o yagamba kino kyatumanyira actually we yafa president Putin yagamba I respect him because he was the president of Russia full stop kila tili kirala kyanyiza mu Terry just ya wabwibu yali mukulembeze wa Russia kitiwa so oyo Mikhail CIA mukozesa ye yamukozesa katugame ye yamutendeka yamuliko from higher institutions America ngefunye threat ya Soviet Union ngetira Dallas olabe ya Russia Federation bajita the Republic the Russian Federation ne Soviet Union ye kale ali omunene asigadde ku kyalo ngoje kuba bali bakubya abalabo nabakubya yitira bamumenye Germany elifa East ba China babawulya basobola Japan babamenye Korean Peninsula bagiyuzizaamu ng'abasinga babakubye naye nga Soviet esigaddewo y'amaanyi ngono gwai bayita banna basayiningiza obulagaano teri kutaka kupaala Europe America yamaze kisayiningiza obulagaano lagaanaawo n'abakwatira mu nkwa wakati ng'omuzibu ali ogwo Soviet yekka n'atuula na design nga kye bayita NATO NATO yajja kukuba Soviet Union kumenya Soviet Union akwate bamemba ba Soviet abateke mu NATO wategedde yatandikira ku West Germany East Germany West Germany yali yagiyuzaamu n'abaddiza Germany East Germany nga abagabo tubaddiza Germany teyingira mu NATO n'agibaddiza Germany lwayina ngate neyingira mu NATO Russia yanyiiga tubuto obusibu Poland asimanyi bwani obwali mu Soviet Union yali tubutabuyingira eriye Mbubuchimanyi mu Georgia ya raising hands buza kye yakola Chechini yakuba abawa Chechini yo kubazza mulayini abo bawo mulamuze nedda twesonyiwe tukkiriza yabakuba yakuba aba Georgia ata aba Georgia Putin yenyini yabakubanga akyali na mulwanyi yo yaguma kati eri kurasha yabakuba linga nagamba wa Belarus gota ye Belarus yaga brothers ndikana Belarus nayo ndikana gwe yogera kyoyagala kati ali ku Ukraine mga ngenda kukukuba Nenda kukukuba. Nishitegereza Russia okuba Ukraine. Russia ine ensonga lwaki okuba Ukraine. Ajamala bene Poland. Bwe buli wali territory ya Soviet Union. Ne bwene bateze okuba map mpya ya Soviet. Ne balina kuba under Russia. Mwefuge ne muwuliriza ffe. Ne togenda kubanga oli wano. Ate ngo owuliriza America. Nakuwa n'obuyinza ngoli ate ngo owuliriza ave emitala ngenda kukukuba. Ate ave emitala nga simukwano gwange. Simukwano gwange nja kukukuba. Bwazaji wali kama inga mu European Union. Tebalina kubuza. Yala bangabo ba mikwano ba Uganda. Ne NATO. Ne kasita batandika NATO yamanyo mulamwa gwa NATO. Abo na America bakwatidde kati nga kimanyo yo kabaka ekali wo kukyala ntisa gwe nino. Alenga soba mulu badda direct. Natandika lukwesiko omukutule. Tekawo nazimba Ukraine badde bamutandisa omupika bamutadde omanyi Russia we yali agenda aleka ebife biri mu nuclear plant. Kati ebimu ya bitwa byanebe kati America badde papirize emyaka eje giyise bali mu developing a nuclear mu Ukraine. America ngerese ne security system esimbye Poland. America nga ya ngezibawo sewaawo kati nze kakubulye bakifule America bali baagala kulumba Russia nga bayita mu Ukraine ne NATO n'abeesooka. Kitegeza Putin okulumba Ukraine mu yali abalabye mu February teyalina musango. Yali bali bamazo setting nga baagala olabe baina bali bagenda kulangirira Ukraine ayingidde mu NATO. Kati ashagenda okujja basoke bamukwatira awo bali bagala omwesooka naye mu kumwesooka already Ukraine bamuzimbye mu nuclear bataddewo system zaabwe nga ku lubalama lwe wennyini nga batandise ozimbirawo yete yabaka naye yeesooka n'agamba yagamba I'm going to fulfill my interest in my eastern territory of Ukraine. Donbas region. Yasoka giyita eastern territory of Ukraine yonna n'alumba n'asooka abayisamu eggaali yasooka n'amaana alitreat n'abaga nkola special operation era zita special operation n'amaana akomawo emabega ku nsalo kati bwe yadda ku nsalo badiployinga amajenga galina ndoza miles nga 7 ebimotoka amaje nembabuuze omusajja asobola okukulumula ebyo ebyokulwanyisa noza agenda kudda emabega yakawamba ekitundu ekisinga ne northern Uganda obunene ku Ukraine. Kigeza tasobola kuzikiza Eastern tasobola ku bintu bya ino kola ko kimu Zelensky ayino vambu yinza ate nagambira okasito olumba Russia n'olinya ku ttaka lyayo oba owedde olunaku Zelensky yasindika abaamaji ojugira baluwa machinery basindika sebo ne bayingira mu Russia ne bakuba ne bawamba ne ku bwalo bano bagundi bano ono gwe batira mu nnyonyi
naye yali wa Russia ye waliwo abasirikale abalumba ne bayingira ku ttaka lya Russia ne bawamba n'obwalo Putin n'abasalako obusazi. Nina gwe nagamba kasita olinya ku ttaka lye Russia esobola omumala emyaka newe gibeera nkaaga ng'erwana naawe naye yina okukuba genda oguze Napoleon neyitira bwe Ukraine oyo ani Zelensky oyogere ali omuzinyi Allahumma yali akuba dingidingi dole ku stage ne Zelensky mu kujja nga yali mugonvu nnyo eri Putin anti mwana kye kiri kye nagambye nkigambye okulala emado ne kigamba ne ku basajja bano omukazi gwe wadde Nobel Peace Prize nti excited ng'olabanga owuwo gye bayita reverse psychology bonna ne bakita bana baatu omusajja waffe agenzo tuuka n'atandika okuteeka ebintu byabwe mu nkola bibino ebya Bobi Wine byabuukabuuka byatulimba mbu waffe kumbe si waffe wabali fe tube excited oje kye batukola ku Barack Obama ne baleeta omuddugavu kumbe the mission was black bakuba Gaddafi kwata ne batongera ebisiyaga mu Africa kwata ne Obama n'atema Obama bamuleta ku mifu Allah kubawo Gaddafi amugyewo ngakuba omuddugavu kuba muddugavu munne wategedde nga teri atajaganya Obama n'amusabula ebisiyaga yongera obisi Obama n'abisiga then n'amaana alyoka aleta kye bayita youthful presidents of Africa bano ba Bobi Wine ba Julius Malema Basimaitindi Lissu ne bali kulutinga bebalowooza abavubuka mbu abasobola okuteekawo embeera mu Africa wategedde Obama agenda ovaawo nga kisisitimu kye kyaba kitaddewo ebisiyaga Gaddafi agenze n'ekigaali bakiri kulutinze kati kyayi etagala butagaze South Africa tulinayo gundi egintu tulinayo gundi kumbe munaye abagezi bala Obama yali yakola ejije jaggu bakira reverse psychology bakuleetera owo n'osokoje woyo n'ogamba ono waffe ne bamaye bakuyuza yali Zelensky yali kye kyali e Russia Bwolaba ono omwana mbwakulidde mu ssaako za president kumbe waabali ne bamuwa kyovulaba ate abaatula mu ina ssaako oleeta president oleeta Putin blaza ate bakambwe gwe ova kumusajja nga ali ku ndiri Katonda nyambe ngenda kujjukira erinnya yali president yali kuinga George nga muya yali mu lutala alwana Putin ne bamuyita bwe president akuyita president nabamulina president nga ukimanyi nze nawe tumanye ekigenderwa ky'eggwanga ndiye nambuuza ki namugamba omulabe waffe America ko gwagenda ofuka president bwefa Putin naddayo mu lutalo president yafa Putin ne bamukima ne banga president yafudde ne bamusetinga ne bamutuninga n'alayira mu 1999 n'afuka omukulembeze wa Russia kitegeeza waliwo abaamulonda oyo mulonda very good nti baakirabira ku Oligo Bachevu kye yabakola bamuyita waabwe kumbe CIA mutende ne bakyusa ina sako wiriyo toka good president ne bwoba ofudde just in case ono yaddako ne bwaba taliwo ono abasajja ng'aba nga bali awo bonna balinze entebe ate nga bakimanyo ne mukama wa ono yaddako ayina ne kyaye kyekiwoggola ogaleyo kyeyawa prime minister nakuba nkyerabira yafuukayo ebisanja ebyo n'avaako ne kijja kyokka nga yalina order ne protocol zonna ye prime minister bwe kyajja omanyi kye kyakola kyasobola ekifuna zonna empulunguse ezaali zitandisomera mu gavumenti nekikwata ne mu constitution Putin agenda okukomawo nga constitution nga tebagenda kuddamu kumulu kweka akkirizibwa okwesimbawo paka 235 nga Putin si yabikoze wategedde olwomuyaye mugezi naye kyekiri nti waliwo ssaako eyo emanyi kati interest za Russia kikiringa China China tosobola kuveero bano basimanyi Kyagulanyi ajiwange Mubaraka Munyagwa simanyi bani bayita bani bano nojja wesimbawo never oyina okubanga oyina process mwe wayita kuba ne mu primary waliwo ebisomebwa kwega mu infantry ne mu higher institutions waliwo mentorship mwoyita okufuuka omu ku bakulembeze mu China kubanga mu China bagamba nti n'okubanga okubeera obubezi president wali ng'agenda kwogera eyo naye ba process exactly waliwo abalina omulabira ku screen kati ne baga nti kati gw'osummuse very good president mu kwogera ojja kubeerawo osobola okuba ng'olina memba wa kibiina naye n'omala emyaka ngaabi nga tolabanga ku president yadde osembera waali ate baga nti ekibiina kiri kimu bakita Chinese Communist Party oba Communist Party of China kirina okutendeka okubanga wayitayo nekikudiployinga gw'ogenda weerereza zombo si yakugamba nti nze ne sente zange z'ebyobufuzi oyagala ki akyewusa owandika na application okukiyingira era bagitulamu nga teyita ddayo olime go back you farm so bateekateeka kintu kyabwe the logic nti bateekateeka ekintu kyabwe waggulu nga tekigenda kujjamu mujangiri akimenye kati ebyo tubijja kuba n'abasajja nga Maduro
tibasobola omusanga mu State House nga ali omuli mu kyalo ne buzo musajja gwanga abadde alifugo nga abakumi ba president bona babayise Gaddafi bamusanga na mutabani we Mutasimu nga ba minister badduse nga abalala bana abakumi baamwe tugambye ensasagge baba kuba ne bano basimanyi komanda gundi afande nga bonna batemye edda Bufalansa Bungereza wa abalabe ku 10 simanyi Egypt Sudan baliyo basirise bamusanga na mutabani we Mutasimu nafa baliwa abafane bannago lwaki Mugabe yalemera ko wadde mukadde yayina ekigaali ky'abayayeze bamunangagwa bakiwenga natoyina bagambo yo jajjagezo omukwateko n'otuwulira ffenna otutwala era bo bennyini be bakkanya naye jajja tuwa obuyinza bwaffe togenda twetawona basimanyi gift for the generation 40 tuwe kitegeeza oliba olaba nga oli agamba nti banaye tetugenda kukwasa ono buyinza kubanga tamanyi gwanga girivudde n'ebirala very good baba batuufu nnyo okuyingira mu kintu nga takitegeera si kyangu nnyo kusanga musajja nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tumuwadde obukulembeze tomanyi na gwanga girivudde ne bw'otuleetera tobamanyi eggwanga tebalina mmalaga wanda yatoli molese possible eggwanga balina oddikwasa omuntu gwe bamakakasa nti asobola okufumitiriza eggwanga gye livudde weriri nebyetwetaaga gye tulaga jukire eggwanga siri akumala gatwala nga gwogaba future yo akatonda munaye yamanyi akati mulimu nabemwega akatonda yantonda kuba mubbi katonda yantonda kuba mwavu otero balaba nomga nene katonda yakuwa omuntu ogwawula ekirungi nze ndi mubbi kati nkole mulimu ky'omulala nogande eddaleka naawe kutulimba teweegumizeeyo kati abamu bino ebyeggwanga si byadde kulirekerayo naye katonda yamanyi Uganda bweribeera myaka nedda eriba eggwanga bya ditamininga nga gwe bwokola ennyo n'oditamininga enkyayo nti bwoyiyayiya n'okola emirimu ate si enkya osobola okuba omugagga ogula kamotoka obulamu bukyuka ofuna fami n'eryeggwanga bwe nti bwe tukoma okwenyigiriza ntiya tuteekerateekera eggwanga tubafe tuditamininga future yaalyo so ka twetaaga omukulembeze nga si kulowooza gye tulaga wabula ayina ebirowoozo biki bye twetaaga gye tulaga mu bufunze tetuddamu kukyamuukirira n'abakulembeze bateetera nnyo n'abazungu nze all African governments zonna eza Africa neya Uganda I stand with any president against the Western culture bagita global west omanyi mu local setting yaffe tulina naffe region bwe tuba mu Uganda western kuza tulina eastern western mu Uganda ne bwe tubeera mu Buganda era tulina west Buganda ne bwe tujja tuka global west tuba tuli wali America n'ebigaali bya mu Western Europe yonna nti omuntu yenna mu Africa ne bwaba nga ajabuzi nga inkambe new president a new aspirant is I support omuntu yenna mu bukulembeze who is against the Western world era I stand with you nzo mukubasaba amawanga munnamaje ng'otegedde whoever is a militia ng'otegedde the ideologies of the country ng'oli against the Western world take over power in Africa buwambe buli soja mu Africa ng'otegedde eggwanga lyo beriwagala nga tulina nkwaso zonna za muzungu kwata obuyinza tukulakulanye eggwanga lya tegeza katika n'akalulu nako kaso otuleta abakulembeze abatali batuufu bakibo gwe Kyagulanyi tumuwa obuyinza olayo tunaawe tulugenda obonaabonawa tuluma bwe Muzeeyi Mubaraka Munyagwa tugenda kudduka emise naye yagamba abazungu abazzaayo awo ati gamba awo yajja kubatwala abazzaayo kati nze kagambo yo number 3 priority yange sawa zino ze mpagira mwami Museveni nina ensonga zange number 2 nayo jeno muntu era nina ensonga lwaki njagala jeno muntu kuba jeno muntu tasobola kuyiwa kintu kye yaleeta kituufu amanyi gye bakijja ye ayagala tereza kintu firi Munyagwa because kyekikye nayogera ku nga twogera ku ye ne taata protecting the gains omwana ga yes gains wezina tugenda tutya mu maaso ayina engeri gyayogera ku East African politics ayina engeri gyayogera ku international relations awo ngambira wamma Munyagwa nti ye kyabazungu ga abasajja batumanyira bweba East African community tutuleso ko tuwayi tugifunamu tuba se tubiveemu temugenda tumanyira mmwe mate muyina kasooli ne mukimwa we Uganda n'amaji owamwe lwakuze ne mugamba waffe alimu obutwa kitegeza mutumanyira amaji temuyina lwe muyina amajeeyo agaffe ne mugagaana aga Uganda mabi enkoko bazirunda lwe mutalina olwo ne mugakima mwe mutujoga bwe kya security ate ffe ne mutuyita oba okategedde ffe tujja samba Butusi Sudan Congo Kenya Rwanda Burundi naye bwe tukabyanfuna
Mwe mutegeere nnyo banking system ye South Sudan yani agiringa. Twakube muno tutegeeze South Sudan. Gendo labi South Sudan. Banda Kenya bali mu banking system ye Sudan. Be basingayo. Kitugamba nti mu East African community webanga bafala batumayira. Ebyekyo tuyimirira tutya. African Union bibanga bya malala. Kigamba namba 3 wange Munyagwa kubateyo ku international policies. Ate no yenna mugamba ko Mubaraka honorable band I'm still telling not honorable president and I'm still telling you njawukana ne Munyagwa wantu awa ku America na China awoye twalina somewhere nimugamba aji byonna nkwagala local ine ebintu byo analyzinga politically you are superb but tujja ku regional politics East Africa, Central Africa, Africa international politics you analyze ne kasatuka ku relations between China na America wetu awo kali wanyaka yangamba yanga kati goreko obucommunist we bukusumbuwa konze mzee ekirungi si kibi naye why am I talking this he has ideas the trouble of following however nga na priorities zange zisoka nkange ne mwamusebe because of ABCD lwaki bino byonna tubireeto byogerako nti tuyina okumanya omuntu gwe tuleeto kulembere gwanga lyaffe baani abamuli emabega chochi katochi obadde okimanyi abantu baji bakwata obuyinza nga tebakolera abantu baabwe ng'akolera bali bangambe kati kyekiri ne Tanzania very good Magufuli yali akolera abantu abasajja ne bamubaka kati ono Samia akolera bali kyetuga najja wanagenda kukolera baani okolera baani because eri obadde olina kgendayo ng'ogattira ffe naye ate gojja wano ng'otwalira bali kati ebya Venezuela byagenze okubaawo kuba nyina ne bennalabye ndowooza era nga Munyagwa nalabye akatambi ka Munyagwa before yayogerako ku Venezuela ng'agamba nti President Maduro kyalina okukola kwewaayo eri America by all means America no kasikendi yakisinga kwako si kwewaayo specifically he had to get away out olaba nga gundi bwe yakola Assad kaseera sensinga nga kiganye nadduka ewa Chaliwe Russia no kyabadde alina okukola if it was necessary so si direct kwewaayo mu America he had to get a safe passage ngaki twagambye ku Ben Ali kasita byagira nye nanoonya wagira nga yeewogoma Ben Ali omwana yeekyo boyo kyanatuuka namugisa nako anti ne bakikumamu omyo trigger it was a trigger just yali manduse ey'okwekyo ne bakifukiriramu amafuta abasajja ne kigejja then ku Maduro lwaki ngamba nti yali bali talina kuddukira okwowayo mu America n'okudduka nza support him wadde baamukutte alinga Gaddafi nzewe kuba kufaanafana Gaddafi yagamba omwange mwembeera omanyi otya Maduro naye bwe yaganye okategeera because he has not made a statement of kudduka sinnajuwa ye yagamba mu nsi ye mwajja okulwanira waliwe so zen kucha haji kyengamba si kwewaayo mu America he would get a safe passage n'afuluma however yayinza okuba endowooza yeringa ya Gaddafi nga nange ne bwembanze nganze kati wama Museveni ne balumba Uganda olagawa tufiira wano Museveni wamma tebatuma Escobar yali mubi teyalinze jaga musajja ave yanyonyerede positive life of Escobar ngo jeko bye yanega kale tukirizanga yo mu bituwa tukiriza kati njaga tuogere ebirungi bye yakola engera ebisayo by'emipiira timu z'emipiira wagira omupiira walako omusajja bamitanga Rene Higuita goalkeeper akyasinza kwa jabaita Scorpion kick bakuba omupiira bungiza lesamba Colombia na baka nabuddoke wamulaba nga ina gaviri ganji bale nokakolamuko obulango oyo yali mchali w'Escobar gwakubiri wano bamitanga Rene Higuita naye kikyengeza kuga nti n'abambe tuloza abali nga abayagabi muno bali basavinga mu system nga bali basamba ne international mipiira zejaga tulete the good side of Escobar stations ze yakolanga abantu be yaweerera amasomero hoteli ze yazimbanga nakati eri ekkomero lyetwogerako lyeyezimbira essaawa zino government ya Colombia erikozesanga ekyobulambuzi naye bana baye bo bali bagamba asana kuba mubamu kimanga balaga mubi ate yali abagamba temuntwala mmwe temunsobola zirimere gye mundaza afazali nfa mukunkwata bakachere afazali nfa ne yakola ebintu buladi Escobar yakola kati oyo fala bwe yafuna sente yayagala nga nnyo nature obutonde yazimbanga olaba omanyi Wildlife Educational Center ey'Entebbe yaffe kwege ekifo wali ekkuŋŋaanyizo ly'ebisolo byonna yajjako ne Uganda ku mulembe gwa Amini n'akima elephant Escobar yajja ekkongo n'akima ze bayita hippopotamus simanyi hippos n'ensolo ezimu zikulokodayiro ezimu n'azikima mu Africa n'atwala
n'akola a very big sente y'ensolo nature byatabuka n'okutabuka essaawa zino gavumenti byebimu byekozesa mu bya bulambuzi Escobar byeyakola kitegeeza Escobar agana okukolera Drug Enforcement Agency ne balyoka balaga nti mubi naye njagala baleeteyo ebirungi by'Escobar tubeere realistic kikiringa bitugamba bakulembeze ba Afrika onagamba Mugabe Mutesa ali mubi Obote mubi Amini mubi Gundi mubi ne Museveni mubi Gaddafi mubi Bashiri mubi Mandela mubi okiregedde bonna abakulembeze ne bwaba Lumumba ne bwaba Thomas Sankara bonna babi ani alibo omulungi kitegeeza ekyo kiwani kyakusiba yo sigalanga ye mulungi over yuwa buli muntu omunnange mubi kyetubuuza lwaki buli kyoyogera ku Escobar kiba kibi nga ate tukimanyi mu butonde omuntu taba mubi 10 ku 10 siwe kiri very good muleeteyo kale ezebbi ennungi ze zituzire the good side of Escobar nga bwe twagamba le dark side of Jesus mwogera ku good side of Jesus yawonyanga abantu nene dark side of Jesus yayina abaana tugaleete yayina family Jesus naye yakolanga omukwano ate ozaala otya ate ng'oli mwoyo mwerere olaba bw'otandise terera ate Maria yafuna olubuto nga teyebase na musajja onotababuzaabuza gw'oli si mwoyo Yesu yali muntu Katonda gwe mwoyo Yesu yali muntu ano diwuyo omusajja asimba enamirembe ku daleta muleke wamma kyonna kyekiri kyetugezaako gamba nti abasajja bano basobola okuleetawo bo kye baagala so waliwo series z'ababanda abayaga bakatero America beekubye naddala mu nsi tugenda bakolako seri namba ndowooza kansabe busabi tubakoleko seri namba mbalina abasajja ntero banalizinga nga bayaga yabakuba nga bayaga America yabajjawo era tukuwe n'ensonga lwaki oyo yamujjawo lwaki ono yamujjawo lwaki oli yamujjawo naye ng'ereeta gwanjaga ne lwaki enjaga etiisa nnyo amawanga gonna ate enjaga ya birundi ebyekyo nakyo ate banaye neyo nayo topic enjaga nayo topic enjaga ki waliwo yaŋŋamba nti awo okujinjaawo mbu baakuba waliwo abaana batambuzanga sigala nga bamujja ndowooza e Kenya nti bw'omutuusa wano bakuwaka 10 akamotoka obudo kati nga waliwo gayi bamuyitanga ne Brown naye mbu baakuba abaana amasasi abatambuzanga sigala kati enjaga ebintu ebyo lwaki ekisooka bya bbeeyi naye lwaki ate babigaana okutambula enjaga ya bbeeyi naye ate eri restricted nnyo mu mawanga ekisooka enjaga gye twogera kigambo njaga nga unoogamba abasajja oba omusajja naye nga tutegedde abasajja booga kuliko omusiraamu atali musiraamu kuliko omuganda naye nga bonna basajja kati yenjaga tuga enjaga fe twogera njaga ndowooza kintu kiri kimu kumbe enjaga naye eyawukana mu bintu byayo kati omusajja agenda kugamba marijuana oba gye tuyita cannabis fe abamu abalasa gye tuyita haabu medicinal hawe eri gye balima jjajja gyalima waali ku kyalo jjajjayo n'afumba n'anywa n'awona gyanoga naawe enkoko ze ne ziwona gyawe ente ze n'embuzi ne ziwona oli omuvubuka gyakuumuula gye twogerako marijuana cannabis naye omusajja n'ayogera ku njaga gye bayita cocaine ate ng'eno marijuana eva ku muti gwe bayita cannabis tree oba Kenny Blossom tree naye ate eri cocaine ng'eva ku gye bayita coca tree yo cocaine abasajja gye basinga okusongamu era nga tunaagenda okunoonya nga bw'onoonya eno gye tugambye esooka marijuana oba cannabis omanyi ekintu emmere ogiraba eba mmere naye ekigifuula obutwa ebigirimu eddagala oliraba liba ddagala naye ekirifuula ekibi ekiririmu kati yenjaga tunaagenda okulaba eno haabu gye tugamba marijuana ng'erimu kye bayita HTC tetrahydrocarbons muno mulimu zeyita carbons oxygen ne hydrogen byebirimu eyo gye tuyise marijuana kati ate bwe tunaagenda ezo baziyita cannabinoids mulimu n'ekigambo carbons cannabinoids tetrahydrocarbons zetugambye muli carbons oxygen hydrogen kati ate bwe tunajja ku cocaine abasajja gye batunuulira eva ku coca tree gye tugamba erimu zi alkaline era onoogenda ogino erimu zi sodium ng'erimu content etali favorable ku mubiri gwamu kyokka ng'eri gambye erimu carbons kyogambye ono what makes this carbonic color carbons oxygen and hydrogen for the body kyeggali kyoli ne bwagitokosa n'aginywa awona because of ekigirimu
nene kambe eno alukalayini eno kokeini oli ne bwagirusa asiimuuka ne bagimukuba avaako kyeŋŋambye abasajja boogerako nenjaga gye boogerako because kati ate ojjawulira Israeli yazze neegula neesuubula enjaga e Uganda egenda ekola eddagala China erima enjaga neekola eddagala naye ate egamba kutambuza njaga wiiki njaga kituzizayo ku eri tulinamu eri eya HTC hydrogen eya kituyise marijuana ne tuba nene eya cocaine coca tree cocaine eya alukalayini naye ffe tuga yonna njaga omu agenda kukwata ene eya cocaine agikolemu morphine simanyi ey'okunuusa n'okwekola naye onaakwate habo nga ekino asobola n'omuteekako neyeeyoteza neemukuba neemugjamu ne lusenyiga nti ekikirimu kyekikifuula obuto oba ekibi content yali mu njaga eyo mwekyo ekibala sina njaga kuba nakyo kirime nga kino kati content erimu yekifuula ekibi nga bwenesanga ekiro kyebayita tobacco nti abataaba naye ng'alimu ekirungo ekimulimu ng'omuyembe nti wengusanga ekirungo ekiri mu muyembe bwenkiyenga nennywa mpona ekifuba so even enjaga ekigambo kiri njaga naye tubyawula enjaga gye twogerako do you talk about cannabis marijuana eri jjajja gundi gyalima era ekolebwa oba oyogera ku cocaine gyegobera gyeyagala gyetunda gye banywesa China opium wo yatandika mu 1805 tugenda oyingira 1833 tugenda oyingira 1888 ng'eri omwo tugenda kwa 1805 Bungereza yanywesa Abachina enjaga bayita opium wo eyo cocaine eva kuki eyo Bungereza gye yanywesa Abachina era Abachina ne bakwata nayo negana eri bagikolamu eddagala naye ate eno gye bakolamu eddagala Abachina bagiwa ne bagikolamu eddagala n'okulima bagirima kuba ya medicinal marijuana medicinal herb medicinal plant naye eri abasajja bagana edda ate kiri kirala yeyo Bufalansa ega awete twagala nnyo njaga kyokka nno gyeri omanyi bamafia wasinziraawo Bufalansa wasinzira nnyo bamafia nakugamba bamafia ba Europe abasigadde bali mu Italy na Bufalansa just eno France Italy so baita so dijja ku map naye bakola Spain Belgium Portugal babajjako bamipiira basi babaleka for formality kane Bufalansa ne bagala mujjako mpona na yadde mu lugulu abali banamba lujega kati Italy yacha ina formality nenga Bufalansa yacha ina mba mafia however enjaga gye twogera kire ba mafia gye batambuze cocaine ensi gye kyawawalirako neno marijuana tena buzibu marijuana kugambye ne Uganda ejeetaaga okugirima egende ekolemu eddagala omuli pain killers simanyi actually wine endwadde nnyingi zeewonya tujja gikolako topic one time katobakkirize naye atolese ekintu ekyo abantu basoke bategeere kikaali omanyi baga nyine ekira kye neebuuzaako awo nali twali tulaba World Cup neŋŋamba lwaki ensi ez'amaanyi mu byokulwanyisa mu bikiki ate si z'amaanyi mu mupiira America nga y'amaanyi mu byokulwanyisa naye mu mupiira weegenda ebuya bubuya kati amawanga ogoyogerako ga Iran gaki tegayingira mu bya mipiira naye ate wano bwe gatuuka mu byokulwanyisa ndowooza enjaga eyo tujja gikolako topic topic n'abayaga abayaga n'enjaga yennyini tujja kwewayo enjaga ebika byayo content yabeera mu njaga ne badraga katera abagirimu ennyo baani Amerika bezerwana nabeera lwaki nansi ki ezigirima kuba eyo gyolaba eno gye twogerako cannabis oba marijuana herb genda onoonye ne Mr. Google bw'aba atakulimbya ajja kukuyamba genda onoonye obuuze cash crops during colonial time bw'eba teriimu nfe bagijjamu kati kwamanyi omugaso gwayo genda onoonye cash crops twasigaze ezi cash crops ezaali ez'amaanyi mu colonial time cannabis enjaga nga bagirima ne mu mountain Kenya mu Kenyan Highlands mu Ghana mu nsi ezigeza Africa bafana bagirima nga bakolonialists ne bakulekedde taaba tobacco ne bakulekera cotton coffee simanyi biki ti baga njala tumalirize ne ensonga y'amawanga ga Africa agesudde mu julume Mali yesuwa mu julume ne sazaamu visa za America tewali mu America aweebwa visa kugenda mu Mali Burkina Faso kyekimu Niger yo yakikola dda gana mawanga tegafuna obuzibu eri ggwanga lya America nze ntera okugamba one time is now and now is the time tulinde paka ddi buno bwe budde Traoré and the colleagues the three axis nations of West Africa buno bwe budde this is your time lwaki until when tulinde mpaka ddi ye Kagame byakwata obuyiza mu 94 after ekita abantu ne batagalawo ne bagiragira mu 96 sayatereza ebintu eggwanga litali twegomba Kagame
tumwego mbwe gwanga je Uganda Museveni yajikwata 9-6 n'asooka aluza agenda kima 8-6 n'aluza agenda tusanyusa essaawa zino tuli kuki nontantiru nga musazeewo teriyo kadde ka kusalawo buno bwe budde abasajja abo bwe bayina okusalawo Africa kasobola ozuukuka ne gagamba ng'ojogensa nafuta okula muntu uli zenna taata wange yagambanga siri mutinti bwompala mponzika kiza bwomumanyira ate tomalaayo siri buliri nti bwonjalo n'ebikka kiza tugenda kumumanyira ate otuuke ku leve enninnya ku mutwe kakadde gana mawanga ga Africa gakimanyi kituufu omuntu ne time is coming ate abamu bakkiriza time is gasobola okwebezawo without Burkina Faso ali mukulaakulanyewe bannayenze kyekyensaaba era abantu bakebereko Burkina Faso okuvolyagoba abafalansa byayina kati byabadde ayina luli so abafalansa bali bamunyunyunta bunyunyu nnyo nga naffe era batunyunyunta ntera obuuza abantu akula gwe nawe wakulanga osoma Kasese Kopai ni Kasese essaawa zino bakugamba Kopai is exhausted ni Kasese yalagawa tokiraba batunyunyunta bunyunyunsi bangana ku mulembe gwa Amini waliwo factory mbe yali ekolamu nnyo naye nga tagire naye ki ekiri awo nti bakolerawo munnyo era mwera ebitundu by'e Kasese buli mundu agenda yakyalako ku ekyo kampuni bwe yakyala abasajja baamulaga omuwumpu gumu nga gukka wansi nagane omunnyo bagusima wano babagezi bamugamba basajja babba Kopa na Diamond yagamba nembalaba wana ati ebyamini obimanyi bayitanga mu mangu. That's the simple logic. Tuska Diamond kakimye ewuwo n'akatwala omu mu Europe ye n'afuuka omubede gwomanyi abantu ke babeezaawo mu economy ye ya Africa bangamba amasimu aga Apple very good Android agasinga okolebwa ezimu ku ingredients ezikozesebwa ziva mu Congo bagita plutonium je bakozesa very soft copy software atalina plutonium simu laptop buli kye bayita software mubamu ka piece of plutonium naddala nga twetaaga mu screening ninga babijja wano Congo wali plutonium batukomezaawo amasimu nga gabbeeyi wategedde genda onoonyereza ekisinga ebintu byewuunyisa 1945 1945 Amerika yakuba bomu Nagasaki ne Hiroshima ozijjukira genda onoonye nuclear gye bamujja Congo nuclear yakola bomu ezasooka ze bakuba Nagasaki ne Hiroshima bamukima Congo these people are looted the nations badensi bolaba South Africa kyeta simechi mafuta genda onoonye biki bye bayina tusobola okwebeeza bano banyunyusa abateekamu endowooza mbu tetusobola kyokka nga ate bo babeerawo kuffe kitegeeza ffe otutali mbulya France ina bya bugagga ki Italy ina bya bugagga ki naye bagagga balina n'amasina n'amaduuka g'amajolobero naye nga babijja eno batunda Diamond gold ebikomo ebyokwewunda gwe n'ova omusajja n'ava ne Uganda n'agenda e Dubai agula ebikomo abireeta e Uganda naye nga gold waawa ne Sudan waawa ne Uganda waawa ne Congo olaba ye oli amugjawo n'agenderera ate n'agaggawala oŋŋamba otya nti gwe nanyi tosobola gaggawala just kugwa bugwiddaalu nga we nagambye all Mauritius bonna bannamagye mu Africa ng'olabye mission y'eggwanga wamba obuyinza we develop our country kuba munnamagye yasobola okumanya ebyaddala nti n'ettaka lye tulina bugagga ye baba bamusomesa national interests bamusomesa patriotism and nationalism omanyi byawukana patriotism nze nkirabira mu mbeera ya tukuuma eggwanga lyaffe nationalism nkiraba mu mbeera ya tusooke twekulaakulanye tunaabiraba kati ate ka patriotism kalimu oba tuli yala oba tetuli tusooke tukuuma ensi yaffe kati abamagye batera obeera n'ekyo kikkalakito osanga kyali ali awo alinga fala tabiriiko nebaga kikumwana mwenze sagala nju byakwokya bintu nga ye alina kikkalakita kye yekka olinga ngamba nti ngawe tuli kati amawanga ga Africa gani badde gayongera okukwasa obuyinza bannamagye nga otwetereza mpolampola amagye gokka ge ga organized institutions ezikyasobola okumanaginga amawanga mbuli organized institution yemwe esobola okumanaginga civilian tasobola bamuorganizingirawa anti obuzibu bwe twerabira ye Bungereza akugamba mbu simanyi developing awo yalina elite schools ezikusomesa aba prime minister be tomalaga papa gwe Harvard simanyi Cambridge simanyi bagaterawo mwolowooza kitegeeza prime minister wa Bungereza tomalaga esimbawo nti mbu simanyi nanywa kyaye nembonaabona nentambuza ebigere very good bano abayuganda munayambalanga mpale bituli bagita mpale bituli ngatto bigere n'ensawo kaveera obamanyi abo ng'empale ya bituli erina oluguwa wansi ayina ngatto ye ngatto bigere ng'ebitabo mwatadde mu kaveera eri Bungereza sibe basobola kulembera Bungereza bakwasa MI6 ne bagigamba tukolere background check ku musajja sina ku musajja oyo already bali kuluutinga ne baleeta
notandike mubaka wa parliament wategedde timugenda okujja njagala ng'abantu nga munana bawoza njagala mwenna baabwe byebya Amerika nga Ali Gore ne bwagwa ye waabwe kino ekyayi kyabwe kibushi ne bwe kigwa kyabwe oba otegedde ife abaffe b'obuuza kutendeka muntu babagurumingirawo abaffe tetulina babaguruming kyegamba nti mu Africa only the leadership the organizing institution esobola okuwa abakulembeze maje kuba ate abaayo si bannoni abaayo funga mugukwata embooko kwata wuyo kyoke ye bamuyisa na muhaso n'obukulembeze okubanga asobola okuba alina obukulembeze kane hasa ezo zatulamu zesonga for me I don't want to rule let Jenogun take over kuba bo beeronda namu maje ndize ebyokufuka sibisobola ze ndi operation abasajja bangamba bawamba Amini kati nze someone told me Amini obote tu bamuwamba naye abamuwamba nga tebamanyi kye bazzaako wallahi ne bayita titokero lutwa jaga jangu okulembere bwekyo kintu kimanyi nga bakoya obote n'ebintu bye naye nga bamuwambye tebamanyi kye bazzaako ne bayita basooka ne babuuza ne Bazili Yokero ne bayita Tito otegedde embeera eyo so kati okujjawo embeera abamajibo basobola okukimanya nti wadde twagala kino naye ate bwe tukikwata nze nsobola kiba okivaako tukyali mabega oli ayina abakulembeze baffe balina okuba nga balinako bwe bayita tulina okuba ne leadership schools exactly bunawuli abantu babuka Kyankwanzi ne Lukwago yali Kyankwanzi si bwe kiri ba prominent leaders mu Uganda mikabata ng'ojjako bano bawoyo be baggaliddeyo natufunye nnyo bakiro kitwala omunaku nga talina wabadde talina lwakuba nti alina akasente ke ati bengamba be baggaliddeyo naye bali ababadde basuumuseemu okimanyi empuuga okulembeze yakusomerawo yaliyo naye Kyankwanzi ne Mmengo kituufu organized institution ogiregedde kiregeeza ne bwaba si president ne bwaba kansala oba MP naye alina institution yamukola ki yamuteekateeka very good nkuweyaani Faza Lokodo omujjukira Awumule Mirembe yali minister for ethics and integrity ya very good yayitirawa ekelezia yamuteeka kati oze kitegeeza nafe kuba ekelezia ababeera ba bishop bakadino alina kubanga abadde priest naye priest balina enteekateeka gye bamuteekateeka si byakuba mabuba minti nange kambu esimbe imaamu mufuti singa mufuti Katonda amugeera nti oweza emyaka 7 tuve mu buki mu bukulembeze bw'obusiraamu najja ne bamuwa minister ne bamuwa prime minister kyogamba oyinza omukoshoninga abadde mentored by organized institution kyetugamba kati tujja ku national level who is there institution kyeriwo okuorganizinga n'okuteekateeka abakulembeze pepepe gemaje kubanga gayina kyetuyita patriotism and nationalism at national interest kale wona wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero Baaga tugenda kukoma wano leero twogedde ensonga za bweru wa ggwanga tubadde ku Venezuela ne tukwatako ku mawanga ga Africa ne tugendako mu Europe twogedde ebigambo tutambula ne bannaffe aba Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School erisangibwa Kibajwe Degeya Bombo abasomesa batendeke abaana bali bulungi environment nungi esobose omwana okusoma obulungi abaana basoma bulungi computer lab weri ku somero n'eddwaliro weriri ku somero center number bagina ku kibiina ekyomusanvu ate ne balina ne center number ya dini ya IPLE bakwire ku namba eno ayagala otwalayo omwana 700-808-882 ne 07-860-593 Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School Kibajwe Degeya Bombo jobo twala omwana akuume